tusomesa abaana Oluganda naye nno mwattusi ffe tulubasomesa bano abaana be muwulira abamu temubalaba be batusomesa naffe batusomesa nammwe eyo mubeera mu kusoma naye mwebale nnyo n'obuwabuzi bwonna bwe mutuwa mu mbeera efaanagana bwetyo. Ndi ne bannange Ndawula Alberto muzzukulu wa Nviirimbi, mbeera ne PK Pros Kabanda nga ye kigemuzi waffe. Jesse Mukwaya yatuteeka ku social media kugamba nnyo nti bw'ogenda ku social media handles zaffe ojja tusangayo bulungi. Bintu bino ne bw'onooyagala okubiraba wiiki ejja oba omwezi ogujja ojja kuba obisangayo ku YouTube yaffe, ojja bisanga ku TikTok, ojja bisanga ku Instagram ne ku Facebook bibeerako bulungi. Ate naawe abirina kati tubeerako live nga tukola pulogulaamu eno. DJ Daniel atutereeza amaloboozi awo ne tulyoka tutandika okubbinkana n'abaana nga twebaza nnyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant abatuleetera akacaayi akalungi ne kateekateeka ababbinkanyi mu mbeera efaanagana bwetyo. Valley Cave Restaurant bali wali ku Hobart Street okuliraana Ntovu Corner oba awo ku Vienna Guest House ekyemmanga okkako amadaala katono n'otuuka we tuli. Ekyeggulo kyayidde dda njogera bino ng'abantu bali ku luvuutu bavuunyuula gwe atannaba kugendayo simanyi ky'oliko. Ssaawa 12:00 ekyenkya ku makya kiba kiyidde, ssaawa 6 ekyemisana kiba kiyidde. Bw'oba oyagala enteekateeka ey'enjawulo okubira ku maneja Abudu ku 075 367 65 35 n'omugamba nti nze Jesse Mukwaya ndi wano mu woofiisi yange ndeetere omutwe gw'ekyennyanja, amatooke, ejjuuni ne bwayiise n'akabisa akasogolerewo kuba kabaawo. Kale weeyune bannaffe aba Valley Cave Restaurant bakuwe ekirungi ekyo. Tufumba ebintu byaffe mu nfumba yaffe ey'ekinnansi. Ne tubeera ne bano wammanga banywanyi be tutambula nabo. Bano be bannaffe aba Senior Computer Services International baganta omuyizi wa P7 wa siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga basobola okusomesa kompyuta n'amasomo amalala n'ofuuka mukugu ate nga bw'omaliriza mwattu ofuluma bakufunidde n'ebikozesebwa. Kaakati basomesa certificate mu computer science, information technology and computer applications, basomesa certificate mu website design, secretarial studies ne office management, basomesa certificate mu phone and computer repair and maintenance, certificate mu business administration, certificate mu graphics design and video editing, certificate in accounting and office management, certificate mu electronical engineering. Basomesa ennimi ez'enjawulo omuli Olujamani, Olufalansa n'Oluswayiri. Era balina n'enkola mwattu ey'okusomera online nga bakufunira n'ekaddata gw'omuyizi n'osobola okusoma obulungi buli mwezi. Kaakati balina ne courses endala eziri professional eri bannaffe abataafuna abataamalako kibiina kya 7 ate nga bakugamba batya nti mwattu basangibwa mu nnyendo kujagenda nagwo weeguli bakkamulira sukakamulali omulungi balina simu balls oba ziyita entungo soya omusiike n'ebinyeebwa kati nno biri mu flavor oba mu birungo eby'enjawulo balinamu tomato, lemon awamu ne fruit chutney era nga bagamba batya nti biwoomerwa abakulu n'abato. Genda ku kantini y'essomero saba byakulya bya Newman's Foods ab'emikolo mu byettanire ab'amakampuni nammwe abagenda ku ngendo ez'enjawulo biri mu maduuka ne supermarkets zonna okwetooloola eggwanga. Wano e Masaka ewaffe edduuka liri mu kikuubo ekya Baroda oyinza n'obbakubira ku ssimu n'okola booking ku 070 9 69 oba ku 0702 9 217 ne tugamba nti Newman's test the magic. Kale tweyanziza bannaffe aba Newman's batuleetera obumpwankimpwanki obwo obulungi ate nga baatuwadde n'edduuka wano mu kibuga Masaka weriri webale nnyo webaliriddala ababbinkanyi we bali leero nga bali bana baatudde dda olunaku olw'enkya era akabbinkano kajja kuba ngenze n'ennambeemu nga weewombeese. Kale nnambeemu tereeza kaba kutereereza omuzindaalo guleke ogukwatako okusanga byawala gijja kuleetera obuzibu kabamala okutereereza gwani HP akomyewo. Kale sooka obatumyeko abalonzi
Ntumirako abayizi bonna ba Kaboko Secondary School. Ntumirako Hike Group. Ddoboozi nga likendeddemu Nnaabagereka kiki? Ntumirako jjajja wange Nnaalongo Betty Sejjoba. Ntumirako bazadde bange. Ntumirako anko ne anti ku Kiyungu abatufumbira. Kale n'oli mumpeerereze Nnaalongo. Ani? Nze Nakachwa Benito. Nakachwa Benito obiriddewo. Birideko ku St. Denis Makondo. Batumireyo basatu banna. Tumirako taata wange omwami Nsamba John Batesa ne mama wange omukyala Nakingi Rose. Tumirako ne musomesa wange olulimi Oluganda ssaako ne HM omwami Sigawa Gerard. Ne tumirako ne baasa wange omwami Mutawepo. Kale katugende ku musajja mukulu. Ani? Ndawula Nicholas. Ndawula Nicholas obiriddewa. St. Paul Kyanukuzi. St. Paul Kyanukuzi. Tumirayo basatu banna. Tumirako mama wange omukyala Nabukeera Noola wamu ne taata wange Omulongokato George William Sserwadda ekyemu essomero lyaffe omukulu Magala Achilles awamu ne bayizi bannange. Kale mwana muwala wamalawo sindika busindisi katebe ng'otudde bitambula tosiimuka gukasindika mu maaso ng'otudde ne kakuvuga yogera. Erinnya Nakalima Juliet. Matete Comprehensive Secondary School. Tumirako bazadde bange, baganda bange, basomesa okutandika ddala HM Mr. Sendagire Hamza, Deputy Madam Sachi Bruce, basomesa ab'Uganda mwenna Metron, Matete Comprehensive, nebayizi bannange. Kale ekipimo obubaka. Weewaawo ono agambye atya abagambye nti Kamuzinda team bakamuzinda bagamba nti munnange head boy nga yakulembeddemu mwesigwa James Senkabirwa, Kalemera Emmanuel Nabasumba, Vivian Tamale, Elvis Nalwoga, ateekako Nabale Claire Sebanakitta Joshua Nebukirwa bakwagaliza buwanguzi. Ono n'Abagereka n'ensonga zitwale nga nkulu abaana abo basobola era tukwagaliza buwanguzi. Saazi Lukyamuzi sijje ne famire entambula bagitaddemu. HP waffe omulungi Esther n'Abagereka tukwagaliza buwanguzi. Bano be ba Shanita Santana Senior eyokuna mwatu akwagaliza buwanguzi. Teacher Timothy wa Kaboko Secondary School mwatu bakutumiddeko naye onagambye nti ye Nanyonja Kisakye Juliet ne banne ab'ekibiina ekya physics bakwagaliza buwanguzi. Ono bagambye batya? Ono agambye nti ye alinayitwe Grace Senior 6 bakwagaliza buwanguzi ne banne. Ono ye Nakijoba Flavia Nelson Assistant Academic Prefect mwatu bakwagaliza buwanguzi nti gwo basinga. Mawanda Deogracious, Sekamate Jonathan, Nanono Praise, Namakula Monica ne Najjuuko bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye atya mbu Harik Group omuli Mukisa Derek, Head Monitor Nakayira Hajara Edgar n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti ye Nalubega Betty Birungi Senior yakuna ng'ali wamu na banne bakwagaliza buwanguzi. Ono n'akutegeeza agambye nti Waswa George, Anna Rich, Mark Patra, Olivia Mackenzie bakwagaliza buwanguzi. Mukama kulembere. Bano bagambye bebaani nkutandike Nnaabagereka. Ekibuzo ekisooka, wakati w'essaawa 2 ne 3 ku makya bayitawo batya mu Luganda? Essaawa 2 ku makya bayitawo amanyota abase gatya? Tereza Wakayima Nakachwa bayitawo Sule Sanja. Sule Sanja abeera eno wakati w'essaawa 1 ne 2. Tewali awo tuyita ku mmindi embereberye. Katugende ku kyokubiri tomuwa ssaawa 2 ez'ekiro mpaka ku 3 ate wo tuyitawo tutya? Wayinza n'okugenda ddala ku 4. Tereza ekirala? eggulo ly'essatu. Teeba ekirala? Wakayima Nakachwa Benito. Nakachwa Kasenda Bazaana. nedda ku 2 ez'ekiro nga bakakyavaawo awo tuyita mu kawoza masiga. Katugende ku kyokusatu, wuliriza
Yes. Naabagereka Yes. tamaliveeko. Enviiri ezeerangira ku mutwe mu ngeri y'obututwatutwa obutono ziwa erinnya. Enviiri za kawekese. Kaweke bakuwa obubonero busatu. HP yongeramu amaanyi. Njagala nga ng'oli mu kwadresinga asembule. Katugende ku kyokuna. Yes. Ekyenyi ekiyina ensonda nga mpanvu zaayingira eno mu nviiri kiyitibwa kitya? Ekyensonda se. Tereeza ekirala. Wakayima Nakacwa Benita. Ekyamasiga. Tereeza nkukkiriza. Kiyitibwa ekyenyi. Kati kikulemye. Tukiyita ekyenyi ekyamasega si masiga. Katugende ku kyokutaano. Omutwe ogwagulumira wakati waagwo Naabagereka tuguyita kutya nga gwagulumira gwazimba wakati waagwo tuguyita tutya? Ziyita empumise. Teeba ekirala. Mpise Wakayima tewali. Ogwo gwe tuyita ogw'ensoomi. Nkuwumulizzaawo genda ku namba 2 butereevu. Talina bubaka? Talina. Alina. Obubaka bwa namba 2 bugamba bwe buti: Benita ze mukwano gwo Anet asinga bonna nkwagaliza buwanguzi. Nankima Suzani atumiddeko nno ne maama we naye n'agamba nti nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba abayizi b'ekibiina ekyokusatu ku St. Denis Makondo baagaliza muyizi munnaabwe nti tobavaamu. Omukwano Benita nze mukwano gwo Irene Lester siniya eyokusatu nkwagaliza buwanguzi. Bale Joseph Omuyanja siniya eyokuna tonswaza. Benita abitadde mu lunyaanyimbe lungi nnyo naye ndabiddeko ddala nti akwagaliza buwanguzi. Ne baatumiddeko bayitirivu nnyo kuliko maama we Nannyonjo Maguleti n'abalala bangi. Nze maama wo Nakiyinjiro Zimeeri nkwagaliza buwanguzi mwana wange abo tubatya. Ne taata wo omwami Nsamba John Batesta naye akwagaliza buwanguzi. Nze jjajjaawo omukadde Nakyanzi Rosemary nkwagaliza buwanguzi muzzukulu. Ate jjajja bwakwagaliza ate waliwo ekigaana. Ono ye Akram Lubega Benita nkwagaliza buwanguzi. Twala Benita. Ekibuuzo kyo Benita ekisooka. Essaawa 5 ez'ekiro Omuganda aziyita atya? Essaawa 5 aziyita enkoko embereberi. 5 ez'ekiro. Wakayima. Ndawula Nicholas. Ndawula. Simuko kisooka. Bakuwa akabonero. Tugende. Ekibuuzo ekyokubiri. Ssaawa 5 ez'okumakya Omuganda aziyita atya? Aziyita manyuka. Kyalina obudde. Makola ga byamisana. Wakayima. Kyetwagala Wakayima. Nakalema Juliet. Nakalema ng'oyogera mpapaza oli mu mbejja. Kalasa Mayanzi Nakalema bakuwa akabonero. Akaboneroko. Ekibuuzo ekyokusatu. Enviiri ezinyerekete ennyo ku mutwe ziwa erinnya? Baziyita ezaamunyerere. Bakuwa obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokuna. Ekyenyi ekimpi ennyo nga kino nno kifaananako ng'ekyenkima. Kabeera wano bwe kati. Kiwa erinnya? Nga Bakiyita ekyenyi eky'engalamu. Kyalina obudde. Eky'engalamu. Tereeza. Wakayima. Nabagereka. Ekyenyi ekyenkima. Ndawula Nicholas. Nicholas. Ekyempumi. Nedda Steve. Bawe ekituufu. Ekyo kiyitibwa ekyenyi ekyenkunku. Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano. Omutwe omusongolererevu naddala mu maaso awo guyitibwa gutya? Baguyita ogw'empumi. Mukyalina obudde. Kaba kasongolerevu. Wakayima tewali.
ogwo tuyita omutwe ogw'enseenene. Mugirabanga mugibayita nobagibayita. Owokusatu sooka oyite mu bubaka bwobwo. ono agambye nti nze Namubiru Goreti Senior 4B akwagaliza obuwanguzi nagamba tomuswaza. Ono agambye nti nze Moliika Emmanuel Jackson the incoming head prefect akwagaliza buwanguzi, agambye abo tobatya. Ono agambye nti Madamu Nando Stephen Senior 3C St Paul Kyamukuzi naye nakwagaliza buwanguzi. Ndawula wangiseba omwezi gwe twakamalako mu Luganda tuguyita tutya? muzigo Bakuwa lusatu. Ekyokubiri, amabeere amanene nga mawanvu nga masongolerevu mu maaso go gayitibwa gatya? Otunuulira agepaapaali bakuwa lusatu. nyanza se Amaaso amanene era nga makanufu nnyo era mwattu nga tegalabisa bulungi nnyini go gayitibwa gatya? Wakayima Nakalema aga njogera ekigambo ekitooba nedda ag'enkanu n'abagereka bajja. Kale kagere ku kyokuna, omutwe ogwasongolerera waggulu guyitibwa gutya? ogw'ensumbi Ogw'ensumbi. Wakayima Nakalema ogw'olusozi teguliyo. Kati gwanagwo gwa nseenene. Tugeze ku kyokutaano, amagulu owulira yes sir agalinga agegattira awo mu maviivi ng'oli bw'atambula gagenda gakoonaganira awo mu maviivi tugayita tutya? sebo ez'enkobogo ag'enkobogo Ag'enkobogo kyenjagala okuwumulizzaawo ng'obubaka bwa Nakalema abaavu bubaawo. Ate tweyanza ng'omulungi awuliza ne bannanga batuwandiikira obubaka buno, baweereza obubaka buno abaana mutuweereze bufundafunda ng'obw'omumbejja ono bwe buli. Bano nno basomesa ba Juliet Nakalema, mulimu omukulu Sendagire, omukulu balina Wilberforce ye deputy. Bubaka bw'amaanyi buno. Kaweesi George William, Madamu Kisache Cross, Mwami Dennis, Mwami Baleke Joseph, Metroni Matete Comprehensive bakwagaliza buwanguzi. Baganda bano mulimu Betty Rogers, Mary Joyce, Charles Scovia bakwagaliza buwanguzi. Bakwasiza Father Ngobya, Timu Juliet be bano, Serugo Mutagubya, Sibambi Serukera Serukere ne yaffe kale, Senyonga Inebyona Tumusiime Kalemera Musoke Nalubega Shamira ne Nalubega Rose Nakano Agirese Nakano Agia Uzairati Nalubega Gladys Namatovu Queen Nakayovu Veronica Namaganda Mugabe Lauben Mukwano omufundi w'oku ssomero ategeke n'akawunga kaakawera. Nanyazi Gertrude Tusingwire Meloni Kayesu Keren naye mubbinkanye ndowooza ajja ku Lwakutaano oba nkya. Nantale Kevin bakwagaliza buwanguzi mutwale. Ekibuuzo kyo ekisooka, essaawa emu ey'okumakya Omuganda agiyita atya? Ndawula Nicholas Ndawula nedda Nakundi Nakachwa bagiyita ssaawa emu ey'okumaliri. Ndawula Nicholas Maliri Kaataddeko amaliiri tumuwadde akabonero. Ekibuuzo ekyokubiri, ssaawa emu ey'akawungeezi Omuganda agiyita atya? Kyalina obudde. Wakayima Nakacha Kasenda Bazaana n'Abagereka Mayingira Nkoko bawe ekituufu Nakacha Benita Walonze dda kuba gumu. kayitibwa kalabiriza bazaana. Oba obudde okukunira awo enkoko ziba zayingidde dda.
Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu. Waliwo ekika ky'enviiri zikula nga si nkwafu nnyo ku mutwe era nga zikula zeezingiridde ziyitibwa zitya? Bakuwa obubonero busatu. Mumbejja naye yongera. Ekibuuzo ekyokuna. Ekyenyi ekigazi ate nga kiwanvu kiwa erinnya? Tereeza ekirala. Nyinza nokikulaga ku bali wano. Wakayima tewali. Ekyo tukiyita ekyenyi eky'olubiri. Eky'olubiri. Ekibuuzo ekyokutaano. Omutwe oguba n'ebintu ebyazimbazimba. Omutwe omwo nga bikola obusozisozi obw'engerigeri. Omutwe ogw'ekika ekyo guwa erinnya? Bamu obuntu obwazimba ng'obukulukuku. Tereeza ekirala. Teeba ekirala. Wakayima. Nakatwa. Oguba guyita omutwe ogw'ebigodo. N'abagereka. Ogw'ensonga. Bawe ekituufu. Ogwo guyitibwa omutwe ogw'amasiga. Obwedda kye mwogera. Mwawule maseka n'amasiga twala n'abagereka HP. HP. Nkujjidde. Ekibuuzo kyo eky'omukaaga. Ensingo ennyimpi ennyo nga kumpi n'akalevu kaagala kukubonayo mu ndeeri. Kuwulirayo bwe kati. Ensingo eyo giwa erinnya? Ani? Yogera nnyo bakuwulire. Wakayima. Nakatwa. Kabula butugiro. Nakatwa Mwakabonero. Tugenzeeko mu ngero. Eriiso ly'omukulu. Oyogerako nnyo bakuwe busatu. Awava munno. Tewadda munno. Ewava ettaka. Ewava okugulu. Waddawo muko. Bakuwe busatu. Ekibuuzo eky'omwenda. Ekyenyi ky'omubi. Anyenyeza omutwe. Nakalema. Kisabira eky'omulungi amazzi. Kisabira eky'omulungi amazzi. Olugero tugamba toluwagika. Wakayima omulala. Ndabula Nicholas. Kisabira omulungi amazzi. Kisabira omulungi amazzi. Ekyo muwe ndabula akabonero. Ekibuuzo eky'ekkumi. Ogwayambadde. Wakayima bawe ekituufu. Ogwayambadde teguyitira awo. Guba mubiri. Kiweddeyo. Mawulire nno bano. Kale wamma tweyanze omulungi awuliriza. Ngenze n'ow'engabi. Si kyekyo Nakatwa? Nkutandiseeko. Oteredde bulungi? Ekibuuzo olupapula lwe luno ndowooza. Kale ekibuuzo eky'omukaaga. Amatu amabangalavu gayitibwa gatya? Nga gaabangalala. Gayitibwa amatu gapusi. Gapusi n'abagereka. Amatu agakamyu. Agapusi. Agapusi nugati gaabangalala. Kale Nakatwa tugende ku ngero ziizino. N'abagereka mwakabonero. Nakatwa tugenze mu ngero. Abayita ababiri bejjukanya malayo. Ndabula Nicholas. Ndabula. Enviiri zikumanyisa engo. Nedda. Waliwo Wakayima omulala. Nakalema. Ebyogera bivuddemu. Enviiri zikujjukiza engo. Tebabawadde tugenze amakulu 8 Nakatwa. Abataka abaagala na lugero malayo.
be balima akambugu. Kati obadde ombeeredde kimu lusatu. Katugende ku kyomwenda. Amaaso amati Galamusa nnyini. nabo bakukuwe lusatu. Eky'ekkumi amatu ag'emputtu. Ndawula Nicholas. Ndawula Gakubya nnyinigo. gakubya nnyinigo sige gabakubya baleka baga efumba emmere nodda mu kugira nga olujja nga bakuba twala Ndawula mu sipiidi ey'akabi atweyanza nnyo tweyanze ng'awuliriza okyali ku leediyo Buddu tuli mu kabbinkano ka lulimi Luganda. Twolekera okumalako omutendera guno ogwa vaawo mpitewo olunaku olwokutaano tujja kuba tubabuulira abaana babeesozze mu kasasambula bbwa babiri naawo be bajja oluwulire. Ndawula Wangi sir. newankubadde tufaanaganya erinnya naye kankwokye. Yes sir. Omukono we gwegattira okuva ku kibegaabega Yes sir. tuyitawo tutya? Ekinywa. Wangi Ekinywa. Nakatwa Benito. Nakacwa Olukwakwa. olukwakwa olumanyi n'Abagereka nedda enfeeto ogimanyi? nedda baweeki wana omukono okuva ku kibegaabe gwegatirawa eno si yenkokola Tugambye okuva wano okutu ku kibegaabega omukono wegwe baana mmwe babeeremuwa ekirala. batya. Ekibuuzo kyaffe ekyomusanvu Yes sir. kuta maaso. Lugero malayo. Wakayima Tewali. kulwanagana na nsowera. Ekyomunaana Yes sir. mulwadde yanteganya. Wakayima nakalima ng'omusimbi eriiso nakugamba bano tibiriiwo ebyo Mulwadde yanteganya nga waali oba nga kwalaba. kwalaba. Nadde olaba oyo yanteganya nnyo nnyo tugenze ekiruddo genda ku mulansi kirala. Ekyomwenda Yes sir. abali okwabwe Ndawula abakyala bakulaba nno. Wakayima Nakatwa Benito. Nakacwa Abali okwabwe. Bakira abali okwabwe. tewali mulala bawe ekitundu. abali okwabwe be bakudaala. Bebakudaala babeera bakuba n'evvu tugende ku Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi Yes sir. biri mu maaso. Wakayima Nakatwa Benito. Nakacwa Penda y'ebijja. Nedda tututtemu ekiri ewala. bawe ekituufu. Biri mu maaso birabwa mu wangaazi. Biri mu maaso biraba mu wangaazi. Nakalema nze kalema nze nkukuttemu. Ebyamannyo okubanga ge gamu ebyo byerabire. Ekibuuzo eky'omukaaga ensinga erimu obugodogodo eyitibwa etya? Bakuwa obubonero busatu awo nno katondese n'akabugumu. Katugende ku ky'omusanvu ngero agatawulira mukama waago. Ekirala Ndawula Wakayima Nicholas. Ndawula Gabikka ntembo sir. Gabikka ntembo. Gabikka ntembo madde enkintu kikumi Ndawula mu akabonero ke. Tugenze ku ky'omunaana ewatali waggale watiibwa. Mbejja Wakayima Ndawula Nicholas. Ndawula Ensekere tesula mu nnyindo. waliwo omulala n'Abagereka ensekere obuke butandikidde ku nsekere na kifu enkukulu ne bweba nkukunyi ne bwe kinaaba kiku byonna bifu tugamba singa ensekere esula mu nnyindo.
katugende ku kyomwenda Nakalema ate olukuba waliiso nalwo lugero tuli muvaawo mpitewo nakyo kigaanyo Wakayima Nakachwa nkulaba olukuba waliiso wamwa yakaaba waliwo omulala tewali luleetera Wannyindo kufeesa eriiso lino nga waliwo ekiti ekirikubye totegeera na senyiga gyavudde kale katugende ku kino ekisembayo awampi wazaayirwa kyompa kyentwala oli mumbejja ne bwe kiba kifu sitaawe kubye Wakayima wakiri wali wadde oŋŋamba omugole azaayira mu kisenge ennyama ebulira ku magumba tugenze ewa Nnaabagereka weddira ki weddira butiko oli muzzukulu waani kale katumale okugereka Gunju si ye jjajjama obutaka bwe buli luddawa bakuwa obubonero busatu Nankya ndi wuwo ye Nabachwa oba Nakachwa Nakachwa ndi wuwo weddira kikozi neddira engabi ensamba kale bw'oba weddira ngabi ensamba si ye yatutte engabo yazannye na kika ki yakubye ggoolo mmeka yazannye n'ediga neekuba ggoolo Wakayima tewali katuula ekika kyo okyagala ddala Nakachwa engabi yazannye n'ediga n'egikuba ggoolo 6-5 ez'okusimulagana penalty Kimbadde njagala mukulu ani erinnya weddira ki weddira Mpologoma njagala awuliriza omunnyonnyole ekyomuzizo ekiri mu kika ky'empologoma ekiyitibwa ebikaabuju ekyo kale tereke ngenze wa Nakalema kozi gwate naawe weddira Mpologoma erinnya Luwaga lyava ku kyokulituuma mu kika ky'empologoma mu buli kika mbamba lina ndawula sebo erinnya lyava ku muggo jjajjaffe Sseruganda gwe yattisa bakuwa akabonero kalamba webale nnyo webalire ddala tugenze mu bwino basebo ne bannyabo ndawula tandikire wa Nnaabagereka tugende mu bwino we bakulaga obwino mujjukire bubonero 10 wootamwattamiramu nga ffeno tukusala paka tandika Nnaabagereka amazooba gaali geetoolodde Nanjiko bukyatulaba mwami Pyat Sololo era nga n'ensi tugimanyidde ate ne tutuukibwako ekyekango ekirala ng'oyisizza ebyalo 3 mu bukiika obwa ddyo obwa Godadu yaliyo ekikono ky'ennyanja gye twagendanga mu nnaku ezimu okuwuga olumu twali tuwuga munnaffe omu ng'ava ebuziba goonya n'emutayirizaayo ng'eva ku ludda olw'olubalama bwe yamukwata mu kifo ky'okumukasuka mu nnyanja yamukasuka ku lukalu mu musenyu ekigambo ekyo kyannema okutegeera HP bakuwadde obubonero 3 era lwakuba oli HP munna tetulina kyakkola kitiibwa ekyo mpeera Nakachwa Benita tuwulire kaabwino akava mu mukyalo ow'engabi we bakukwatidde wennyini gwe oba otandikira
tandika. Abamu ku be twali nabo bagamba nti kubanga bulijjo yafulumanga mu nnyanja ng'egenda okukwata abantu ate ng'emaze okubakwata n'ebakasuka emabega waayo ebuziba. Ku mulundi guno kubanga yali efulumye ku ludda lwa lukalu, kwe kukasuka munnaffe emabega waayo ng'omuze gwayo bwe gwali. Munnaffe newankubadde ng'ekigo ggoonya kye yamutujja kyamumenya omukono naye yawona. Abalala bo bagamba nti yamusumattuka busumattusi ng'emuwuuba emukasuke ebuziba. Awo ate woogeridde mbadde nkuwa 6 naye bakuwadde 5. Eyanzase bakuwadde 5. Kale bwino tabadde mubi nnyo. Tugenze w'omukulu Ndawula. Munno Ndawula mukulu wo yakusongera w'osoma, ndaba akunoonyeza Wangungu naye era tujja kukusala. Nga wayiseewo ennaku ntono okuva ku kikangabwa kino ne tugenda era ne tugenda tugeewugemu, naye ku mulundi guno nze nawonera watono okufuuka emmere ya ggoonya. Mba ndi mu bwengula bw'ennyanja ne nnengera ekintu ekyanfaananira ekitundu ky'ekiyirikiti ekyokeddwako omuliro nga kiseeseeya kijja gye ndi. Kazzi nga ye muganda wa ggoonya, kyokka ekyanzijjako nti si kiti kwe kulaba ng'engeri gye kyali kijjamu n'embiro kwe kyali nga tibiyinza kuba bya kintu kiseeyeeya buseeyeeyi, ate nga ne bannange baleekaana nti ofa ggoonya ekutta. Naawe bwe neetegereza nga ndabira ddala ekinembe kya ggoonya kye kinnumba, nkubuulira engeri ggoonya gye yajja esalamu amazzi nga yeewuunyisa nnyo, emmeeme n'entyemuka, kyokka sassaamu kantu. Bakuwadde obubonero 6 kigemuzi bwakuwadde. Tweyanze gegende ew'omumbejja tuwulire bwino we. Mumbejja bwe tulinze Mumbejja toosoma ennooca. Ng'amazzi kyejja egakola emabega wange entungo ggobe, nze kwe kubbira. Bwe yatuuka weebadde nnengerera nga tendaba, nayo neegeeyokya. Eba eri kumpi okuntuukako n'ezibulukukayo. Ndowooza wano yampita wansi n'egenda mu maaso, naye yalaba tendabayo n'ebbulukuka ng'olwo n'ennyanja efuukuuseemu. Bwe nalaba ejja gye ndi ne mpuga nga ndaga ebuziba. Yali esigazza Kinyanampindi okuntuukako, ne nzibira ate ne mpuga nga ndaba ku lukalu. Nasooka kugibulaŋŋanya ne mba nga Mumbejja komaawo. Mumbejja kintu kikulu, bakuwadde obubonero 3. Tweyanze omulungi awuliriza. Njagala okujjukizaako abannaffe wano wammanga nti olunaku olw'enkya lunaku lwakuna. Tujja kuba ne Namayanja Pross Isaac Newton, Kayesu Keren Matete Comprehensive, Mawanda Dauda St. Peter's College Kisojo ne Muwonge Edward okuva ku St. Paul Kyanukuzi. Ku Lwokutaano tujja kuwumbawumba ne Ssenyomo omutendera guno ogwavaawo mpitewo, Ssenyomo Michael St. Monica, Kajoba Vincent Bukalasa Minor Seminary, Kaggwa Peter Uganda Matters Kikoma ne Katongole James Malongo Baptist. Naye mbasaba mwenna abayise ku mutendera guno muwulirize nnyo leediyo Buddu, oba mufune ababawuliriza ku leediyo Buddu ku lunaku olw'okutaano, olunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande. Tugenda kuba tumaze okufulumya ebibinja ebya kasasambulabwa. Ebibinja ebyo tugenda kuleeta abaana 2 bokka
nga twagala kogu agenda ku fayino oyo aba atandise okukwata ku school fees bw'ati aba atandise oziraba esente nga zijja. Kale fayino twagala okuddamu okujjukiza bannaffe abe Kyannamukaaka nti tujja kubeera awo mu katawuni. Muganda wange Kalema Cyrus ssentebe w'eggombolola eyo nkugamba nti kunga ate naawe era obeewo. Olunaku olw'omukaaga tugenda kubeera n'omusomo gw'olulimi Oluganda mu Kimanya Blessed Sacrament ogwa siniya ey'okuna 5 ne 6. Mujje mwenna nno muli ku new curriculum ate tubabuulire ebisingawo. Baleke restaurant bakugamba nti weebali ekyeggulo kiyidde genda ofuna ekyeggulo. Ne bano gwayagala obumpwankimpwanki oba ogenda ku lugendo oba oyagala kwegayazaamu otuga nti bannaffe aba Newman's Foods bakukoledde obumpwankimpwanki buno. Bakuleetedde babuleese mu bumonde kite potato crisps, gonja crisps, baleese empogolo oba emberenge ez'empogola, bagiya, daddies, baleese ensigo z'ebiryo baziyite pumpkin seeds. Balinamu otu n'omubisi ogwaffe guno omuganda, omubisi ogw'embidde nagwo bagulina bulungi nnyo nnyini ddala. Bakukamulira kamulali mwattu n'olya kakamulali nga kawoomu. Bakusiikira entungo, soya omusiike, ebinyeebwa, ate nga mwattu byonna babireetera ddala mu bintu byennyini ebirungo ebigenda okubeera nga mwattu bikusanyusa era n'owoomerwa. Gwagenda mu lugendo weegulira ebyokulya bya Newmans. Kantini z'essomero abaana mubateerewo ebyokulya bya Newmans. Amakampuni nammwe mwenna ab'emikolo abagenyi bo obagabula Newmans ne babeera nga beegayaaza mpolampola ng'omukolo bwe gutambula. Kaakati biri mu maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Wano e Masaka mu kikubo kya Barodaawo w'ogenda okutusanga. Tukubire ku 070 92 17 18 oba ku 070 99 69 63 ojja kubanga otulina. Bo bannaffe bano aba Senior Computer Services International bongera okujjukiza nti gw'omuyizi eyamaliriza P7 eyamaliriza siniya ey'okunoba siniya ey'omukaaga bagamba nti bakusomesa ate mwattu n'otaddamu kwejjusa. Kaakati bw'omaliriza bakutandikirawo omulimo. Nnyo tweyanze abaana baffe tubadde n'abana olunaku olwaleero katusooke tujjewo Nakalema Juliet ow'Amatete Comprehensive ye asigadde n'omugate gwa bubonero 10 engero teyafunyeewo, Obuwangwa yafunyeewo 6, ebika teyafunyeewo, Bwino yafunyeewo 3 ate n'alondayo kamu omugate gwa bubonero buli 10. Tujjewo n'Endawula Nicholas owa St. Paul Kyanukuzi, Buwangwa yafunyeewo 9, ebika teyafunyeewo, Bwino n'afuna 6 n'alondayo 5 omugate gwa bubonero 20. Kati abakyala bano ababiri abawala bano ababiri Nabagereka Esther Kabwoko ne Nakachwa Benita bonna bafunye 16. n'ebisibe bayiseewo nedda omulenzi olwedde yayiseewo dda. Kaakati bano ababiri tujjako omu. Bonna balina obubonero 16. Nabagereka engero yafunyewo 6, Obuwangwa n'afunawo 3, Bwino n'afunayo 3 n'alondayo kamu, ebika n'afunawo 3 omugate gwa bubonero 16. Nakachwa Benita Obuwangwa yafunyewo 3, engero n'afunawo 6, ebika teyafunyeeyo, Bwino n'afunawo 5 n'alondayo 2 omugate gwa bubonero 16. bubonero 16. Iya. Ndawula yafunye bumeka? Ndawula yafunye 2. Kaakati baana bawala enkola yakyukamu ennaku zino. Twagala olowooze engero 2 z'ogenda okubuuza munno naye akubuuza engero 2. We biggweerayo, engero ezo we ziggweerayo tuba tumaze okulaba atutte awangudde. Naabagereka gwe watandise, tandika oyo Nakachwa engero ze 2 akuddemu. Kase ekirungi muli wamu. Bajja abo wati wamala mubuuze olugero olusooka olusonge lumubuuze. Nakamwantette malayo Nakachwa Nakamwantette yakwogeza n'ebyotamanyi. kituufu nedda kituufu kyekiriwa Nakamwantette agulira nnyini ttooke kituufu nnyo. Mubuuze olwokubiri.
olugero olwokubiri ezo luganye biri mubuleetera olugero olwokubiri tekisoboka awuliriza abaana bano twagala bataggulula naye bebeetaggulula bokka leeta olugero olwokubiri lwa luganye buga nti lumbuze nze nga ŋŋamba Nakatwa nga yakubuuza engero ze bbiri ate awo oba okoze eki luganye Nakatwa buuza Nnaabagereka engero bbiri olusooka naawe biganye bijajja ulire eddoboozi mubuuze engero bbiri ekijja omanyi kyekyo Nakatwa akibuuzizza kikyekyo bakimalayo batya ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda mubuuze ekyokubiri naawe kigaanye akyakireeta bwe bigaana nze nga mbeebuuliza nze siina ddiini awo bigaana ekibaawo kimala buuza ekibaawo kyekimala olwo olugero si gwe olubuuziza nze ndubuuzizza n'olw'ensonga eyo tuba tutulukkiriza si kyekikyo kaakati nze kambeebuulize kuba obudde bugenze ate nze mummanyi kyenkubuuza nsoose wuwo Nnaabagereka njagala ombuulire kino wammanga kale wano wagumu nnyo abakopi we tubaziika tuyitawo tutya Nakatwa okimanyi tuyitawo tutya abakopi we babaziika bayitawo malaalo ku malaalo Nakatwa muwa akabonero kamu tugenze ku kibuuzo ekyokubiri nkubabuuza bibiri ekinyama ekimyufu ekibeera ku mutwe gw'enkoko tukiyita tutya Nakatwa bakiyita kigulegule nedda ekyo kigaanye kati mbuuza ggwe bibiri wali olinayo akabonero kamu Nakatwa nziriraamu kino akantu akasongovu akabeera ku kugulu kw'enkoko tukayita tutya akasongovu saidi ku kugulu kw'enkoko wennyini nga mpanga baliyita jjindu bakuwa obubonero busatu tugenze ku kibuuzo ekirala mpaayo ekintu kimu waakiri ekibeera mu kintu kye tuyita oluguve mu nkoko waakiri kimu kyokka bwe kiti ekibeera mu luguve n'oluguve sirumanyi nalwo tolumanyi Nnaabagereka abyegaanye kiwedde tweyanziza musule bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale